Mugamba mutya guys kansubire muri bulungi nange ndi fine. Watermelon eno kubula kuba kati senga ene wange senga kati kujaganya bujaganya senga kati ku watermelon paka kuwulira bubi. Anti nzenze kali munsi kati gwe batagenda kuwandiikira bibaluwa ene wange nefuga ene wange teri afugayo era nkubira omulanga baganda bange mwenna bye bagobye yabeera aliikirira abalinda ebibaluwa mujja musenge ene wange nefuga. Okitegeera ntegeera omuntu ogwo pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu abalala mwenna temulina kye mungamba ndi wadde mbobba questioninga nga wenjagala. Okitegeera olaba n'oli ali ku ntikko eyandeeta mu bino ebintu eyambuusa yaŋŋamba bw'aba aseeredde n'ava ku luuma nga ndaba nze nga ndaba byayogera tebikyatugattako naye muteekeko ttooki mumulise mubuuze question. Kati gwe gwani kakwerege gwe yalonda obulonzi n'ateekamu ekyo ekifo gwe sigenda kubuuza. Ffenna wano ku midiya 8 ku buli 100 twayingira ensonga zino lwa pulezidenti Kyagulanyi nga mmaze okutubuusa. Okitegeera kati ekigambo kye kyayogera kye tugenderako bw'aba yatugamba abakulembeze mu bateeke mu ttooki teyatunnyonnyola oba mukulembeze waaki oba waaki bakulembeze. Gweyo mu diaspora ogwa mu kitiiki si kya bukulembeze oba wasimbibwa abantu ne bakubako akalulu oba pulezidenti yakulonda bulonzi oli mukulembeze. Yatugamba buli mukulembeze waali mumukube mu ttooki. Okitegeera gwe kisajja gwe kiikawuma nze nali manyi toyina n'akawunti TikTok akawunti wano. Okitegeera nga twakabuuza lwaki diaspora esirise ekintu kye walina okuvaayo either wandisirise n'okola action ne tuddamu ne tuziraba. Okitegeera oba we wandisazeewo okunnyonnyola wandiyitidde ku page yo n'ojja n'onnyonnyola eggwanga lwaki musirise era n'otugamba ekitusirisizza oba oli awo kyekino naye tugenda tereezaamu muba mulaba tusirise period. Naye wajja otagala n'otagalira mu bulayivu bw'abanyampi obukuwaga obuwazi n'ojja n'otandika otwasamira. Olaba watuuka n'otukolera statement mbu tetulina moral authority ebabuuza mu abakulembeze ba diaspora. Okitegeera kyokka ku eno video gy'ovuddeyo otukolere ng'omaze okwokyayo kyopamye buli wamu ate ofundikidde okoze statement egamba mbu tuyina eddembe tuyina right eyogera ku buli kimu. Okitegeera kati ate right ogituwadde nga bwe wali ojja okwewozaako watugamba tetulina right equestioninga kintu kyonna tetulina right eyogera ku kintu kyonna. Kati essaawa zino ojja otugamba ate kati tugiyina wagituddiza akaliro kayiseewo. Okitegeera basajja mmwe tugenda baquestioninga either mujja sigala mu struggle nga mukola bituufu oba mujja gifuluma nga akaliro kabasusseeko munaaba temukyusiza. Okitegeera ne zigenda zireeta guno gwe South Africa gwonna gwagejiruka ng'ogw'okulya ku lunaku olukulu bw'ojja nti gwe guzaala ewaka gutukudaalira wano mmwe mumala okiseka n'akagulupu kammwe bye munoonya ofuna ffe twabifunadde emyaka 2 twajja wano kunoonya bya bugagga mwe muli mu struggle kwongera ku bugagga bwammwe bwe mulina. Ffe tuli banaku tukimanyi n'ekyokulya tetuyina naye twamanya lwaki tuli banaku twamanya lwaki tuli mweno embeera. Okitegeera twamanya nti sisitemu ya Museveni yetutadde mweno embeera era kyova olaba tulwana okulaba nga tuva mweno embeera era tulina obusungu bungi ku oyo gwe tugezaako okulaba nga atwekiika obutajjaawo eno mbeera mangu. Kati gwe bw'ojja n'otwasamira mbu era gwe wagaggawaladde emyaka 2 ffe tetwagala kumanya. Okitegeera si buli ali mu Uganda nti mwavu naye sooka oteeke percentage y'abali abagagga mu Uganda balimu bameka newe babaamu 1% kati kitwale nti gwoli 1% kwaba abagaggawala ku myaka 2 90% oba 98% baavu banoonya change. Kati gwali ku 1% yagaggawala bw'oba oyagala kwekiika mu kkubo ly'abana abayitirivu abanoonya change nga bamanyi system ye batuusiza mu embeera oswadde tugenda kukalakata wano n'agamba tamagajja kulebera. Nze nkubuulira ani guvaayo okudaalira wano mbugo wagaggawala emyaka 2 emabega bwe wagaggawala ebyobugagga byo biriisa famiri zaffe gw'oliisa ewaffe. Kisajja gwerekera awo twasamira twali twakumadde attention mwagezaako dde okwagala okuzikiza struggle eno mu South Africa twali tubalaba n'ebigurupu byammwe twabirimu ng'omwana bw'ateekayo vidiyo y'enkyukakyuka mu bigurupu yammwe bya struggle mwe ebikulembeze bye South Africa nga mumulumba mu inbox ne mumupolota omugambo asirike ng'oyinza ogamba aleeseeko vidiyo ya buseegu. Okitegeera nga mission yammwe yakwagala kuzikiza struggle eno wabe nga tewali agyogerako. Pulezidenti lwagenda okujja ewammwe ne mujjayo mwenna obufeesi ne mutandika okwetimbya bw'avaayo ne musirika peegi zammwe tezikola dira omuziteekako ebintu by'enkyukakyuka
muli wano twasamira tubabuuza lwaki diaspora esirise mutwasamira musirike n'okusirika bisajja mmwe embwa zino